Nina yaganye mwannyina okuleetebwa mu maka muno. Nkwaniriza omulabi wange mwankwano gwange subscribinga ku channel eno, likinga, sharinga. Mumulabi wange omulungi, gwe olowooza Nina okugaana Taata Allan okuleeta mwannyina mu maka muno oza yakoze kikulu oba kyabadde kisaana okukolebwa, oba yandimuleese n'amulaga abantu bano? Nina agamba si kyekiseera ekituufu okulaga abantu bano kubanga abantu bano si yakola takyabakola ki takyabategeera nga bo, ate nga naffe abalabi tukiraba nti ennyumba yafuuse y'abambega, buli omu abega munne. Essaawa leero Fifi abega Nina, abega nani ne Nankulumandwa, ate nga ne Nina naye ababega, ekitegeeza nti buli omu kati ali ku lulwe. So Nina decision ye gyakoze obutaleeta mwannyina mu maka muno, wakiri amusisinkane eyo gy'onaabasisinkanye. Nze ngamba yakoze ekikolwa ekituufu okukola mu kiseera ekituufu, nti essaawa leero banga waliwo okusika omuguwa mu nnyumba eno, kyekiseera akole ki? Si kirungi kuleeta mwannyina nti bandigamba nti baateesezza ne mukulu Allan basobole okuleetawo abantu abalala, wadde nga nabo bakimanyi nti waliyo abaana abakulu. Ekisookera ddala singa abakeera ku makya ne baleeta omwana omulenzi ono, ffenna gwe tumanyi nga William, nti essaawa zino Nankulumandwa amumanyi naye abeerakokko naye mbufumbo, ate era sinakindi nga n'omwana omuwala ono yandibanga amumanyi nti singa anaamusisinkana kinaabeera kitya. Nankulumandwa twagambye nti beekobanye okuleeta omuntu gwe yali ayagaddeko olw'ensonga nti already bakimanyi nti Nankulumandwa yali amwagaddeko. Ate n'ekirala Fifi nja muwagira obutaleeta muganda we mu maka muno, nti ensaawa ya leero bo bwe baba nga bakyasika omuguwa bakyasobola okusaanyaawo mwannyina oyo ne bamusaanyaawo mu bulamu bwe, olw'ensonga baba balaba nga ebyobusika bibava mu ngalo. So nange awo we njagala okugambira nti Fifi yakoze kituufu oba nedda, okusinziira gwe ku nsonga zo nga gwe z'oyinanga nange wempadde ezange. Yefe omukikulu William anatunula tya mu maaso ga Fifi singa amutunulira nga ye mwannyina? Douglas yeetondedde mukyala we Joseline, era namugamba nange nsonyiwa nti obeera n'ebizibu ebikwawaawalira mu matu bingi, ate era nga n'okwagala ebirungi, nkwagala okuggyawo emberebenyi wakati wa families n'okubajjamu okubuusabuusa, kyekiseera nabadde nnakukola DNA test nsobola okuprovinga amazima, naye ate ekirungi nti Mukama n'ansaasira ne bikomawo nga birungi era nga omwana waffe. So mbadde nkusaba onsonyiwe kuba saakikoze mu bubi. Ekyamazima kiri nti Joseline asonyiwe bbaawe, oba Joseline asaana neekuba mutima n'asonyiwa bbaawe, nti essaawa ya leero omukulu ono Daaga yali mu nsobi era nga ye yakola ensobi okutwala omwana ku DNA, naye ate mujjukire nti ne Joseline akyayinayo omugugu gwe yeetisse ogw'okukakasa oba ddala omwana wa Douglas, kubanga tukyayinayo William era yeewera ng'agamba nti ye ajja kutwala omwana we era ayagala okumulabako. Joseline wabanga naye kennyini yafunye shock omwana ono kubanga yabadde wa Douglas, kyekiseera ayimirire naye oba yekube mutima asonyiwe omwami we, nti ensobi zibaawo era zikolebwa bantu, niwe yandibadde ye osanga yandizikoze. Abaami bangi balemererwa okusalawo mu bufumbo bwabwe, nosanga akoze ensobi, osanga singa Douglas naye yakola ensobi nareactingira ku DNA baktobe baganda be gye bamuwa, osanga Joseline ne maka muno takyalimu, naye yatwala step okusobola okulaba ng'ensonga zino azikwata ng'omusajja mu maka. So Joseline kyekiseera asonyiwe bbaawe, nti niwe yandibadde ye osanga yandikoze ekyo kyennyininyini omukyala kyakoze. So bw'abanga amusonye n'ekiseera we kirituukira ekya William osanga naye alikuba mutima n'amusonyiwa mangu. Naye saa zino ogamba nti gwe tosobola kusonyiwa muntu era tosobola musonyiwa, ate nga naawe okyalinayo pressure ekyakuli ku mwongo. Munnange mba ndabira ddala nga ensobi zo tozitegedde. Bagamba abagagga bangi bakyusa results, naye ne Daaga ne wabanga yakyusa results nga kyekyali kiyinza okuwa Douglas emirembe, Joseline emirembe, nze sikinaamu buzibu.
kubanga buli omu ebiseera ebisinga ayagala nnyo okukuuma obufumbo bwe nga butebenkevu era nga bulimu essanyu. Kyekino Dagga kyabadde akola naye lwakuba omukyala ye tannaba kukitegeera nga ye omuntu ameze malala, ameze bwebindu, alaba nga omukyasajja yakoze kibi so nga ate naye kyamutaasizzaako okumanya ekituufu lwakuba nti omuntu takkiriza nga bwe bagamba nti omukalukalu tajja buseera. Kyekiseera atwale ne Josephine atwala amagezi ga Mirembe amugambe nti munange aga Mirembe gamugambye nti naawe kenyini obadde tomanyi musajja ate omusajja tojja munenya kubanga naye kyabadde alina okukola to prove the world nti munange embeera bweti bweri. Nankulu Mandwa agamba Josephine nti Julie talina kyagenda kumwongerako, alina kusigaza mu mikwano nga ye abasobola okumwongerako. Naye twattunudde ne Nankulu Mandwa okusinziira ku mboozi zonna oba ku beera gye babaddemu bonna ne Josephine. Sirabyewo nnyo bigambo by'amaanyi oba mbeera y'amaanyi esobodde okukola ki? Esobodde okuyamba Josephine okubeera mu maka muno. Bwetwala amagezi ge yamuwa ku lunaku lwe yamugamba nti omwana bamututte ku musaayi, yamugamba kimu weegaane oby'omusaayi waabijja ogambe nti ebyo si byange. Kati ago ge magezi Josephine ge yeetaaga mu bufumbo bwe. Mpozi ate waliwo okutunula n'ogamba nti ate Judy ye asingako Julie nti abaddeko mu bufumbo, abaddeko mu mbeera y'obufumbo n'abaana abakulu, naye ate Julie kyatannaba kubeera nakyo. Wano we nkubuuliza ekibuuzo goza Nankulu Mandwa Josephine yandimusigazizza oba amute buti kubanga naye kennyini olwedde ebizibu by'alina mu maka ge bisinga ne bya Josephine, ye olowooza biggweerawa? Julie ye yagobeddwa mu maka muno. Ye era yagambiddwa obutaddamu kulinnya magulu ge aga kkono mu nnyumba ya Josephine. Njagala nkubuuza ekibuuzo omulabi wange, olowooza Julie ebigambo byagambye Josephine okumugoba yabimugambisizza mukwano oba yabimugambisizza bujja? Kuba tukimanyi bulungi nnyo nti Julie waba ayagala William ng'akimanyi nti Josephine amunamu omwana era Samali amwagala, Julie akyasobola okukola ekyo n'ekisoboka okulaba nga asindika Josephine fa eri obulamu bwa William. Josephine ebigambo byazeemu Judy n'okumugoba ewaka, olowooza teyabikozesezza bujja? Okusinziira tumanyi Josephine ayagala nnyo bbaawe William era nga ono Dagga ye era n'okunyinza okujja nga ziri positiivu. Ekituufu kiri nti si lwakuba nti musanyufu ku mutima, naye yeebuuza kati wa wagenda okwata kingira William asigale nga amusigaza nga ye. Josephine obutagamba Julie nti omwana si wa William wa Douglas, olowooza kinaamuyamba oba olowooza yakikoze bulungi oba yasirise kubanga agoba Julie ku musajja? Era gwolowooza Julie ebigambo byagambedde mwana muwala gundi byadde bisaana mu kaseera ako? Nze nno ngamba oluusi Julie tuyinza omunenya naye ng'ate nga yabyogedde lwa mukwano. Nakwagala kutaasa munne nti ebiseera ebisinga bagamba mukwano gwo omutaasa akabi akayinza okumutuukako. Gwe omukwano ddala munno omukabi nti yabadde amugamba nti munnange weegendereze kuba William yandikwogerera obufumbo bwo, so kyekiseera obeere mwegendereza mu mbeera nti ye yeewera kuba omwana naye ate tukimanyi nti omwana wa Douglas. Max singa asesenkana ne Dagga, olowooza anaasobola okukwatagana? Ye kangubuuze, maama agamba nti DNA etajagala mu maka muno, olowooza mu maka muno munaasobola okuvaamu emboozi eyo? Kubanga essaawa yali wabanga Maxwell yagitegedde, wakyaliyo Nahia naye ateeka okumanya nti results engeri gye zaavuddeyo, naye ate ye maama agamba akooye embeera emboozi ya results. Olowooza maama anaazikuwa oba abaana banaazikomya oba bagenda kweyongera? Kubanga ne Nahia ateekwa okujja n'ebibuuzo ebibye nga olaba birungi ne Max we bazze n'ebibuuzo ebibye. Nze nno njagala mbabula ekituufu nti wabanga ddala omwana si wa Dagga naye nga results zazze positive, banange we should respect obufumbo bw'abantu. Omuntu wasalirawo gamba nti kankole DNA ate nfeekinga empapula, ekitegeeza balina reasons lwaki obufumbo bwe bukyatambula.
Muse muno buli omu yeetaaga obufumbo. Max wabanga tafumbirwangako tawasangako alowooza nti buli kimu asobola okukikola olina okkikweka omukazi. Nakati Maxwell kyova olaba takkiriza nti Joseline tasobola kukola kintu kyonna kukyusa DNA. Nankulumandwa okukwatagana ne Silver batuuke okwagala okukumpanya ebintu by'omugenzi baawe oba bya mugenzi Robert. Oza Nankulumandwa ani asobola okumalako alina wagenda okutuusa ekintu kino, kubanga nze okusinziira nga bwe ndaba bo abafiiriddwa edda ng'omwana omuwala yabayiseeko dda, Nina yabayiseeko dda. Ekisooka bye mubadde bakweka ebisinga abitegedde, ekitegeeza nti akyawulira bingi n'okulaba bingi. Tinessawa ya leero olaba yaganye taata okuleeta mwannyina mu maka, alina ensonga ze lwaki yabiganye. Kale mukwano gwange gwe mpa endowooza yo ku channel eno wansi mu comment section. Nkwagala.